Ebimu ku byanyumisa okulamaga kw'omulundi guno ku ludda lw'abakatuliki kwali kutonaatona ekifo kyonna ne kitemagana okukira ku mukene. Kino kyatimbibwa mu langi ez'enjawulo okwali emmyufu, eya kyenvu nga kw'otadde n'enjeru wamma kyonna ne kiyakaayakana. Olw'okuba omulimu guno tegumala gakolebwa ne guvaayo bwe guti, Tunoonyeza eyabadde emabega w'okutimba ekiggwa kino. Mu kwebuuza battusiza ku mukyala Stellah Mugera nga tumusanze ntinda gy'akkakkalabiza emirimu gye. Mu kwogerako naye atubuulidde nga bw'alina digrii 2 kyokka nga bye yasoma yabivaako dda. Asoma economic policy analysis degree yasooka, degree ey'okubiri n'ensoma masters in economic policy and management. Era n'enkolera ddala emyaka nga 12. Agamba nti ekitone kye kizze kimulondoola nga wadde bye yasoma byali birala. Ng'emikolo gyonna staff party, annual general meeting, somehow neesanga ku committee ezitegese. N'ewaka Christmas parties, birthday parties zijja wange n'enzitegeka ate ebintu ne binyuma. N'endowooza mba ngenda kwekozesa okukwasaganya emikolo n'okugitimba. Kiyinza okuba ku bimu bye nsobola okukola. Mu mwaka gwa 2017 yasalawo n'ava ku mulimu gwe yali akoledde emyaka 12 n'atandika okutimba. Nga ntya okutandika naye nemmira ppiri lumu n'entandika full time. Saatandika nti omulimu guno ngenda gukola part time. Agamba nti bino yabitandikira mu ekereziya era nga bakasitoma be abaasooka baali ba ekereziya. Abantu abagattibwa awo ku church be bakulaba. Batavuga ati wano waliwo omutimbi ate katumbuza tukolereyo ku bimuli. Omulimu gwe ogw'amaanyi gwe yasooka okufuna gwali gwa kutimba Sheraton ng'eweza emyaka 5 era nga bayita mugezesebwa okw'enjawulo era n'awangula. Omukyala n'atugamba nti mmwe mwekka abaatunnyonnyola nti ku centerpiece mwagala Costa Orchids kubanga hoteli we yatandikira Idi Amin we yajjira byebyo ebimuli bye baakozesa ffe nga twakoze research waffe. Fake company ezimu ezawayo bidding document nga tugibindings ng'erina ne hard cover. Obwo obuntu obutonotono obwo bwe bwatwawula ku bantu abalala. Nti wabula talierabira biseera bya COVID-19 kubanga byamuyisiza ddala bubi. Nga wotubuukize n'emikolo egiri international ng'egimu giri Kenya giri Tanzania. Netugwa mu COVID. Kyokka wadde guli guti akaseera kano yakeeyambisa okwongera okusoma ebikwata ku kutimba n'okutegeka emikolo. Kubanga nali neesomeseza nnyo nga nkozesa YouTube naye wano nenkakasa nti ddala bye neeyigiriza byebyo. Stellah agamba nti mwaka gwa 2023 ye ne banne baasalawo okulamaga okutuuka e Namugongo ng'alina essaala ye nga n'okutuusa kati abajulizi ba Uganda tabalojja. Naye mu kulamaga okwo kwa 2023 jjukira nkugambye ntudde mu ki mu section y'abalamazi abavudde Jinja. Nti Mukama tusumulule bizinesi ekole ki etambule. Nga baakava e Namugongo omukisa ne gujja n'afuna essimu okuva eyali akulira akakiiko akateesiteesa k'embaga eya Kyabazinga okumutegeeza nga bwe yali alondeddwa okutimba omukolo guno ogw'ekitiibwa. Agamba nti mu kusooka yali alowooza bafere era teyabifaako. Nga wajjawo message nti banaye tubadde tusaba otuwandikire proposal ne CV yo giwerezeeyo. And for what? Okukola kino ekino nga abafere baawano. Nga bazzeemu okumukubira yatandika okweteekateeka ng'agamba guno gwe gwali omulimu gwe gwakyasinze okwenyumirizaamu. Ne tukolayo n'eddemo okulaga nti ebimuli binaafaanana bitya. Era ddemo ne tugikola ebimuli ne bantu n'abiraba n'abisiima. Agamba bwe yalaba ine bantu ng'akutte ekimuli kye yali amukoledde mu mikono gye mu ngeri yennyini gye yali amubuulidde yabula okuyungula ezziga. Tubiweererezaako amateeka engeri omuntu gy'alina obikwata yakikwatira ddala nga bwe twali tuwandiise bw'alina okukikwata. That feeling nti omuntu ow'amaanyi bw'atyo awuliriza n'akola ekintu nga bwe kirina okuba ate n'akisiima. Atubuulidde nti mu mwaka gwa 2024 yasengukira e Namugongo era n'atandika okusabira ku Eklezia ya Uganda Martyrs Catholic Shrine Basilica. Nga tukola ebimuli tubitwala mu ggoto adoration flowers
Leero oluusi batugamba nti leero tubiteeke munda mu church. Mukama mulungi agamba yafuna amawulire nti Lugazi yegenda okutegeka olunaku lw'abajulizi olw'omwaka 2025 era bwana mukulu w'emukono yamukubira essimu n'amugamba yeetegeke. Mba nkyali awo nga message eva ewa parish priest ow'emukono nti madam tegeka CV ne portfolio bagenda kuyita ojja wennyonnyoleko oba osobola okukola ebintu wano wammanga. Atubuulidde ne lwaki bakasitoma baabwe babeesigisa emikolo gyabwe. Nti gino emikolo egisinga gye tukola egiba si gya corporate, giri personal, giba private mu maka g'omuntu. Omuntu aba ayagala akola omukolo yeesige nti ebintu bye byakoze tebigenda kgenda mu paparazzi. Kyokka era naye asanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Nti faamu nazo zitambulira ku weather. Ezimu ze tukozesa ziri certified, ziri carbon neutral, so tezikozesa bintu bitali organic, kitegeeza zifuna weather challenges. Aliko amagezi g'awadde abaagala okutandika bizinensi ng'eno. Si nti buli kimu olina okukola ki? Olina okukigula. W'oba olina ba service providers oba abantu b'opangisaako nga beesigika, kola nabo. Ne byenyumiriza mu mulimo guno nabyo abitubuulidde. Nti obudde bwange sobola obugamanyaamu ku mirimu ne famire. Ti famire kati njiraba gibeererawo ndi involved. Kyesaasobola kubeera nakyo nga ndi mu formal employment nga nina okubeera ku mulimu from 8 sometimes until 8. Bulijjo bw'obeera n'ekirooto kyo totya kutandika, teeka mu nkola ate olemereko. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.